yeetaaga ennyama ennungi ng'ekoledde bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga Tawfik Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City. Batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh. Weetaaga ya mikolo, weetaaga ya waka, ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki. Bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna. Okumanya ebisingawo kubira Tawfik Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 85. Tawfik Butcher tweweeyo kuweereza essaawa 24. Manya n'eddoboozi Haji Musa Sennakulya, Director wa Class Committee Kibucha Kalerwe, ate chairman w'abakinjaaji mu Kampala. Nsaba okutwala omukisa guno okubatuusaako obubaka obukwatagana n'ekyetunzi kyaffe ekiganzi giyite ennyama mu biseera bino eby'ennaku enkulu weewaawo na bulijjo. Waliwo bye tukola mu mulimu guno ogw'ennyama wakati mu kumanya ne mu butamanya naye ng'ate obutamanya tebukugisaako musango. Okusooka kwa byonna obukugu tu erisiba obumanyi awamu n'empisa. Obukugu buno butandikira okuviira ddala ku mulunzi ne buyita ku musuubuzi w'ente awamu owa lufula awamu n'ow'omudaala paka ku muli w'ennyama wansi eri omulunzi waffe omulunzi. Ekisooka faayo nnyo nga tonnatunda kisolo kyo, faayo nnyo okukikuuma abamenyi b'amateeka baleme kitwala oba baleme kikubbako, kubanga kino kya bulabe. Bwe bakubbako ekisolo ekyo kiyinza okuba nga kirwadde ne kiviirako abantu baffe okukosebwa. N'olwekyo faayo nnyo okusookera ddala okuuma ekisolo kyo nga ababbi tebannakibba, kubanga kiyamba ffenna, kubanga ekitugatta omulunzi omuli n'omulala ffenna ebeera nnyama. Kale ennyama singa eyingira akatale nga tekuumye mutindo oba tebukuumiddwa twesanga nga tukosezza abantu baffe. Ekyokubiri, omulunzi tukubiriza obutatunda nte eyo nga erina olubuto, kubanga akatale ak'enkya oba okasse. Ekyokubiri, ente bweba okyagiyonsa, ennyana ekyayonsa, ente eyo tukusaba naye oleme kugitunda okusobola okukuza ente eyo obulungi. Ekyokusatu tukusaba ente eyo bweba ekubiddwa eddagala oleme gitunda, kubanga eyinza okuba eddagala likyalimu ne likosa obulamu bw'abantu baffe. N'olwekyo tukusaba okuuma